ndabye program za Senkubuge ne mwana mwala full figure ye yatuuka gy'alaga n'okubeera awo is a plus to her era simublaminga alwanye apambanye okuyitamu okutuuka awo watu mu bantu bonna ne bwoba ogaba awaadi ogamba muntu ki apambanye from zero to the top oba ayogedde ki me I don't care naye ayiseewo bwe babaga nti tudduke ewandege oba tolinye booda bw'olinnya ka booda ne batakulaba ayiso naye otuuse ki ewandege ya mutayima okitegera kati ne full figure alwanye ayise gy'ayise mu butasoma bwe mu bintu bye byonna n'atuuka ku top era ekyo kye kimusasuza era ali proud okwogera byayagala naye talina byogera ku mukama waffe nze ndabanga mu programu abeeramu atakinga okumuzza wansi ndabye programu eziwera naye nga sirabye sooti nzirabira ku TikTok era nalabye beewaana nti kasita mutulaba nzife tetulaba sooti tulaba TikTok butusanga bwe basalamu so era tubeerawo n'ogamba nti kasita mugiraba gundi bye mutayagala lwaki mubiraba bitusange mu TikTok. So mwami Senkubuge I heard is the managing director was road MD bwe kiri bwe mpulira oba linnya bunya mpulira buwulizi kati bw'aba mukama wange mukadde wange mwami Senkubuge siasa bw'obanga gwe MD wa salt nkwegayirira siragira nkwegayirira dda mu office ya MD buli lwojja ku mpewo ekyemuddi oba okiyiyeemu amazzi oba okijabuludde n'abaana bennyini bakulabanga gwe w'omulugube nimuddi lwaki awo tandekaawo nze nenkolawo yes kati ekikuleetera abantu bano okugamba nti Senkubuge tosaanidde kukola nani na full figure naye nga lwaki Senkubuge abantu baga nti tasaanidde kukola na full figure engeri gye bamulabira n'ebimuddibwamu mubeera nga baga nti full figure wa wansi nnyo ku Senkubuge no si bwe tugamba naye era bw'omugeraganya ne siyaasa tebakwatagana kati ekya full figure okubeera ng'akola ne siyaasa nze sikinaako mutawaana naye ekyokuvoola kyendika omutawaana okuvoola batya nze ndaba ennyo program ku TikTok ng'oba Senkubuge alina kyayogera nanga gwe sirika yes oba Senkubuge alina lindako mmaleyo sirika I worked with Senkubuge me Ndawusi trying a winning combination me Ndawusi and Senkubuge asoma eggulire naye n'alisoma ne tuli yogerako n'enzingawo enkuba jjoko ne tugenda mu Bulange that's we twakolanga that's why tuyita winning combination essaawa eno ffe okujjako ng'ebyo babyongeramu boogeza ba TikTok n'ebyendaba ku TikTok mukama wange nkusaba program jiwo omwana Get the events and beyond na unique star back to Sako Fix Famaika ali live in the city ali mu kibuga wakati Lugogo cricket ovo abiri mukaga January shinze mtwale 2 yende mtwale 5 mezi ya milioni 3 Saturday nga 2 musambo Buhinga Stadium Fort Portal shinzo mtwalo gumu oro ku Sunday nga 2 8 Hidden City Mitiana wa mtwalo gumu Fix Famaika agenda kusabula endongo nojuwulira nkola ya fresh boy Fix Famaika Lugogo cricket ovo abiri mukaga back to Sibwako Hamataga Jessa Move it Kagwira Sports Betting Con Villa Tours and Travel God Best Entertainment Newmans abakulira obumpwachi mpwachi. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want.
3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.randgloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzidde wano ku Forest Mall. Mbadde naye nno ebintu by'okusaga nga biri awo mbadde simanyi. Eno mbadde sijjangayo. Mbadde simanyi nti waliyo ekifo ekiti. Office yaffe eri wali. Concept Real Estate. Ngirabye. Muli busy akasente mukola. Abantu bagula katuyambako waliwo abagagga abaagala okugula amayumba US katuba connectinga kubanga si kyangu okugula nyumba nga si gy'obeera mu US. So, yes, kati tuba connectinga. Naye Muvawala sente muzikoze tezinnawera ziweze kuwera. Muvawala omanyi nti kumpi buli mwezi nkulaba e Kampala kwesetinga. naye omanyi ennyonyi y'okuva America paka Kampala sente mmeka? Kiva wewesetinga kati bwemba nga nkolera wano kiba kinsobozesa okubanga ebintu ebimu oyinza okundaba ku nnyonyi naye nga ndi ku mulimu. Kati nyinza okuba nga waliwo omuntu alina bizinesi gy'ayagala kati ngaaba betugiyambako okugula amayumba eri nakugamba jangu wano tiketi yino njiguze n'agiteeka mirimu sitambula kwejala. Totambula fwa singa mbadde neejalalira singa mundaba mu bidongo embeerawo wamwe olwolumu neŋŋenda kawa nenkyaka. olunaku olwaleero ndi ne Charles Muvawala Bukenya wengabi alina erinnya ly'omumakkati lye wakozesanga naye tokyalikozesa. nalidelitingamu nga teri soundinga good. Byakolanga luli edda naye kati nga teri soundinga good. Ne ku muntu omuzadde n'abaana bali ku university nga baliwulira. By the way, my daughter yakola kinene nnyo ddi nsangu zaawe n'akugamba daddi kati wetutuuse eryo erinnya litte n'olivaako. olina omwana ku university? My daughter Pavin Letitia na my first born ali ku university ali mobs ali wano ali wano madde manyi ali America. Naawe kyenakola nayagala bamale kusoma wano bajje nga tebalina malala nga balabye ku kintu kyawano n'entambula gye kitambulamu. Nasemba okukulaba twali Sendi ng'oli mukambwe nnyo ovaako n'obumansuka. N'oŋŋamba Kasuku abantu muboogerera Diaspora Plaza. Simanyi ono yabomba, simanyi ono yabeera biki, mufaaki n'ensi. Ekyo kyansooka ne kinyiiza naye nemmala nenkitegeera nenkita neŋŋamba naye lwakuba nti ekigambo kubomba kyekizibu kyekibi kyekinyiiza abantu. Obeera nga gwe bagoba obugobi. Omuntu okubomba oba odduse mu kkomera bagamba yabombye ekitalya yabombye eruzira. Kati omuntu bw'abanga yeeplaningidde n'agula tiketi n'afuna visa ye aba tabombye mu nsi aba agenze. Naye abantu beeyo what was the anger for? Tebaagala boogere nti baagenda, tebaagala boogere emirimu gye bakola. Obusungu bwali buva ku ki? Nti emirimu gye bakola si gye mwagamba. Nti twali tulimba. Ko terindiga gye bawala. Kali Mukasa yalimba. Katongole tamwandiga. Mukasa gwe Mukasa yalimba. Sikulimba kale
nabo baatuuka ekiseera ne bakisanyukira nga kibanyumira naye nga teri ndiga gyojja mukikubamu bukubirwali kati ate ne bwebaayo oba olina okubisomerera sikuva eno sebuno anti era yatugamba nti oli bwe bamuwa turayo n'agiyingira mu sikiini ne bamugamba muganda wange bw'oba endiga ogenda ziyisa oti tekiriyo kati ebyo ebisolo birina ne saaluuni endiga zirina ne gundi embwa zirina saaluuni zaazo saaluuni nga yambwa egendayo ne bagisala ebyoya ne bagikola pedicure manicure ebyo byonna enviiri ne bagiteeka ku ka Brazil tebabanga brazilianiza wano ezimu byoya byambwa saaluuni ziba special sebo zibaawo kati ebyo ebisolo ndiga si kyangu nno okufuna olina okubanga wasoma veti ekitegeeza gye emirimu gisasulira ddala era bw'ogufuna oli ng'agufunye ng'okola eyo tomwesimbako obeera tomusobola kubanga oba olinamu okubaamu oludokita luveti dokita seba okumwa endiga bw'ogisala kyemugamba nti Katongo yagisala yagiyisaamu baati n'agiyingira mu nnyama ne bamugamba sir you won't do that, you don't want to do that here, please get out. nedda tebiriyo bambi naye wali mukambwe awo ate obudde bwali bwakiro n'okwegamba si bukambwe naye kubanga abantu bwe mwagamba nga beetooloolera mbalimu nnyo bwe bakyogera ono ndi naye oluusi nga tukiraba naye oluusi olina nkubira gamba gwe munnage ogenda e Uganda tugambire ku bantu abo tugambire ku basajja abo bakyuseemu bakendeeze ate nga bagamba bambi ate bakwano baffe kisinga obukulu bagamba ekisinga obukulu bakwano baffe kati ate ekyaleeta obuzibu ng'abantu baba biriivinga nti byemwogera kyekyo kubanga muli bakwano baba nti oli ali ku ndiga onzijogeza wikirivu yagamba jenkirizi mu WhatsApp group yaffe toddamu kunjogerako sikumanyi tondabangako nange sikulabangako buli omu akola ebibye kwegamba Mukasa naŋŋamba Kasuku omusajja nga anyiize nnyo anneegaanye n'okunneegaana no kiringa oli bwagamba bwakusanga ng'olya oba tugambe ebijanjaalo n'agamba nti oli musanze akola ki alya kasooli naye nga ddala bakulabye olya bijanjaalo osege oba tugeze kiringa omukazi bw'anaakusanga mu paaka enkadde abantu bajjudde n'agamba oyo mulaba tamalaako talina maanyi ga kisajja onookola ki onewa oyambula ogabalage nti gaagano olina kunyiiga bunyiizi kati nabo bambi babeeranga oluusi bali ne bannayuganda ku mirimu gyegimu aga naye ekiro muwala katandiga ki mutukolako ssente nga tetumanyi so omuntu alina okunyiiga musajja wange Grace Kamatta ali atya takyakolima ali bulungi yalinga abeera ku mutimbagano okwo n'akolima bakkiriza embeera omanyi nze nayo njogera nnyo nabo nemugamba Kamatta lumu yaŋŋamba kati olaba abantu oli ayinza okwogerako nga olwokuba afunye akasimu ati kuliko data naye nga taasula ku apartment zo ng'ali Kampala wange akwogerako ataasula ku nnyumba zo naye nga tamanyi ate seeka wano yaleka azimbye ebintu yagenda bubi si ye muntu agamba nti nagenda kuyiya bulamu kufuna kapoloti obulamu obulungi yali abulina wano naye ndowooza yali akooye bukoyi naagenda endye ku ssente eyo kuba Mukasa yaŋŋamba naŋŋa Akasuku seeka baamuwasa era asula waggulu nedda eno wansi balalu waggulu ye gy'asula mu fulaati si kituufu ekyo ebyo byonna ebyo ebyogerebwa tewali kituufu nakimu nkubuulireko ekintu ekimu lwaki bakinyiigira nze waliwo omuntu yayogerera kumpi emyezi ebiri ti nze sirina maka mwensula nsula mu motoka oba wawulira ku sitoola eyo naye nakati ali mu Amerika kapale namusonyiwa ali mu Amerika naye ng'ate buli muntu amanyi kati ateebereza abajja ne basula ewange bwe bawulira emboozi eyo nti talina wasulaasula mu motoka kati olowooza bafiiringa bati
so byebimu kubinyiza abantu naye awo nandibadde ndowooza Muvawala nti kati ate kyandibaye tekikuluma kuba goli shwa olina woosulewo anti nze tekyannuma naye ng'abantu okukubira waayi omusajja wamukola baba ne temumbulira biboozi ebyo mwe mukimanyi nsula mu motoka bwemuba temukimanyi munkubira lwaki naye sewa kapale yagera n'agwa muzungu awo era kye yali alina okukola wali bw'otuuka weeyiya wekka oba olina golozo n'omanya nti kati nze bwentuuka waliwo agamba nti nze bwentuuka nampasa omuzungu ng'anjita waliwo aganze muzungu tankole waliwo aganze njagala munnauganda buli omu olina pulaani zo yes naye abaana bangi batuuseeyo ne mubalimba abantu b'ebweru balimba Kasuku olutonya bwoti ku kisa ebisigadde bindekere anti kati najjako essimu abantu si bonna abantu b'e Bulaaya baagala okwekuumira nabo mu bulamu bwe bataliimu nga balimba abantu abali eno okitegeera kwegamba ate baleetedde abannauganda abali eno okulowooza nti liri ggulu lya ku nsi okitegeera kuba nti ffeno be tuba twogera nga batugamba Kasuku ojjojjeko Amerika ebyo byonyumya biwero yes n'omugamba mukama wange kati ate bamanyi okukola ekintu nago nomubanga munyumya n'omugambo wange sooka ontereyo 10 nakiwayali nogamba bano bo baamala olaba omusajja akuweereza emitwalo 37 eno naye ngaakusika eriyo kubanga bo aba amanyi nti Kasuku tasobola kujja okitegeera naye ate agenda okulaba nga otuuse kati abo abantu gye bali abeesudiya be bantu era boolaba nga ali mu Amerika ng'akulaga emmotoka obeera mu Amerika olaga emmotoka nti nvuga mmotoka empya waliwo omusajja mu Amerika eyaneepikira baŋŋamba Kasuku omusajja yagamba bino byobere South Africa sima ya Dubai gwe tonnya butonnya wana Amerika wabula ne Brian yakwetaaga Brian Mukasa waliwo omwami bamira ndowooza yoyo wanayogera yajja wano wali bakitanoonya wali ngenda mukunonya baŋŋamba nti yagamba Kasuku ebyo byawaanawaana njagala atonnyeko butonnya wana ategeere mwali bambi mwali naye nga congratulations Vice President Yuna nalina essendi naŋŋamba Kasuku omusajja waffe simanyi oba ayitawo kuba amaanyi agali wano naye engwa naye musajja wange banteekako amaanyi naye bw'obaako feva y'abantu kati lwaki nesimbawo kuweereza nga Yuna Vice President abantu ne bagamba lwaki tosoose kubwa kanso biki naye nga nze nyina goals zange nti njagala wali okitegeera so abantu olw'okuba nali mpeereza mu Yuna ebbanga lyonna naye ng'abantu tebamanyi nti siri mu leadership ya Yuna bali balowooza oli mu leadership mwendi already kati nga baŋŋamba naye togenda ku vice abamu genda ku top ne bagamba abamu nga baŋŋamba lwaki togenze ku top ne bagamba abamu nga baŋŋamba wadde oweereza Yuna obaddemu bagamba sibaddemu sibirangako wadde council member naye ng'ate mbadde promotinga Yuna bwenjija eno interviews enkola bankubiriza Yuna kukola kikuli kimu era ne ku convention abantu nga bandaba nga balowooza nti ndi omu ku baliida ba Yuna so bwe navaayo ne nga njala kuweereza abantu kwe bandaba mu future kyolaba abadde aweereza si mukulembeze ate bw'anaafuuka omukulembeze baŋŋamba abenaale mu beeyiweeyo beeyiwayo bangi naye akasente ne katambula naye ovanga ku mwana ali ku ludda olunyigirizibwa naye bw'asalawo ne bw'okamuwa akalya n'akola ki amaanyi g'abantu ogamba gw'oli ku maanyi g'abantu ndi ku maanyi g'abantu ate seekwekirira navaayo ne mbagamba nze ndi ready nakati ndi vice president but ndi mu team ready ekijja era leero nva kukyalira omukulembeze obaddeko ekavule mu lukiiko olutakkiriziddwamu bannamawulire president ne vice president nga mutudde muwayamu tofuna ekinyegenyege noga 2026 ojja wano omanyi Flavia yagambye 2026 akomawo Gomba neŋŋamba Flavia buli muntu aba ne gundi lekeraawo
Nekera Flavia wano tochikola. Kati gomanyi ground ogizimba wano. Sinyama. Kati jukira inolwanira kadi ya no. Ate alina okukola ground egomba. Tosobola gikola mu myaka egi? Emyaka 2. Naye nga yajja. Owayi bwagamba. Bwana bazza asobola ogizimba. Wano ground myezi 6 bw'ogimaze. Esebo. Bw'oba olinamu akawogo. Nga ani yagizimba mu myezi 6? Anti bw'oba olinamu akawogo. Muvawala towabi omwana. Ebyobufuzi bya wano sisobola kwesimbawo. Ewaffe bandi bubi kubanga nkoze nkulaakulana eyo naye baŋŋamba wesimbewo ne mbagamba nze mbagamba kimu MP aliwo MP abaliwo bye bakola byenjagala. Tonatuuka kwagala tebannakola byotayagala. Kati nyinza okwesimba ku Muwanga Kivumbi ye ewaffe we Butambala Aisha Kabanda bakoze basobola kwesimbawo naye bamuva Bulaaya tebafuna ekinyegenyege. Neranda niyo naliyo ddeno naŋŋamba jja yeddeno namubuuza olina ku bankroll nga nanga akasuka ebyo bindekere. Bw'oba olina ku bankroll nga si kibi kiba kijja kwangu. Osanga ne Flavia ayina egomba. Nandibadde mumanyiiko tamuyina. So kati Yuna yekola ki exactly pozi omuntu atakimanyi. Yuna ikola ki? Yuna kati okutwaliza mu Yuna kyekibiina ekigatta bannayuganda mu North America. North America egatta Canada, US ne Canada ne Mexico. Lwakuba buli wetwogera Mexico abantu tebalowooza nti eri Mexico waliyo abannayuganda ekyo bali naye kati tetubamanyi naye nga mwebali abaliyo batamiivu bagenda kunywa tekira. So kati mwebali kati Yuna kyekibiina ekitwala bannayuganda. Yuna ekola ebintu bingi tetuyiko nti besinze ku kino. Ebintu bingi byetukola ng'okuyamba bannayuganda okwongera kati ekituuka nga okolagana ne gavumenti netuwa like nga dual citizenship eyo yonna yava mu Yuna. National ID project za gavumenti obatuukako. Yes, kyoboolaba nti ate tosobola kukola mu Yuna n'ogamba nti gavumenti nfunyo sijja kukolagana naye. Muyina okukolagana nabo naye nze najja nga ngamba tetulina ate kubawa nnyo platform beetika ekintu kyaffe. Tulina okubawa services ze baagala okukola nti nireze tuzibawe embassy weeri ya Uganda tubawe gundi bakole ku passport but baleme kukyetika kubanga kyali kifudde lwekyo. Bannayuganda bagamba bannange ebyobufuzi byatutama mu Yuna mubaleeta ne boogerera essaawa 2 tebakyalina kye batugamba. So kati nze bwe najja njagala ku Yuna ebeere neutral nti bwe muleeta NRM speaker oba guest speaker ntuddeyo ku mulamwa nga ogwaliwo nti baleetanga ab'NRM ne baleetanga ne Besigye oba Babyanyima oba ne boogera. Toyinza kugamba political forum ng'olina ekibiina kimu okitegeera kyekizze kati luli kyekibadde kiriwo ekyo ekibaddewo. So kati nzira nwana okulaba nti bwe tuba tutaddewo convention tubeere neutral. Ab'opposition we bali ne NRM weeri abo abantu bajja kuba na buzibu bana abaabwe mubaleesi mubabeeramu kugamba ideas ne muzisharinga n'omanya ono ayogera kino n'oli ayogera kino agamba kino. Era nze bwe tunaaba tugize mukama wange ejja mugamba nti se mukama wange baluwa yino osobola okujja mu convention ya Yuna bwe kiba nga tukilambise bulungi aba asobola okujja n'abisana n'abaki n'abagasimbagana n'ababuulira ensonga ne bamanya kugamba omuntu ali eri n'afuna not only one side. Yuna where people coexist. You share ideas to agree to disagree or disagree to agree. Kati bwe tuddamu business wise nti tuleeta banks zenjawulo ne tuleeta real estates ne tuleeta buli muntu alina ba vendors ne basobola okuleeta gundi z'abantu Uganda
kumpi ne America. Yes. Ate ne abasuubuzi bagenda ne bakwatagana ne bannayo n'abasuubuzi abali mu America ne babasobozesa okujja to invest in Uganda. So gwe mulamwa gwayo. It's a networking. Eri Washington DC era Labor Day weekend badde beerawo ku this year tugenda kubeera okuva nga 3 August paka September nga 2 era registration zaffe twazigulawo wano e Uganda ogenda mu housing finance wali Kololo nobagamba nja kuregisteringa for UNA oba Post Bank ayo branches zonna ogenda nobagamba nja kuregisteringa for UNA but and earlier the better kubanga embassy ejjudde appointment naye bwogendayo kati ojja kufuna appointment. Registration yeriki? Registration yekusobozesa n'ogamba nti ngenda kwetaba mu No, I meant to ask registration is how much? How much is for now is $240. Yes, $240. Nga omala okuregisteringa banka ffe tuweereza receipt nga UNA executive. Kati information gy'obawadde ffe kwe tukuteera yo invitation as a receipt nti ogenda kukola ki? Ogenda kweta. Era kyenjaga okulongoosa abantu mulekera ogamba abantu njagula invitation. Tetutunda invitation. This is eringa receipt gye tukuwa ng'osasudde okwetaba mu UNA. Kati gwe gy'olagayo nti nasasula enda mu UNA. Ebisigadde bibyo ne embassy. Yes. Nemwetandikirako. Tulina abafere ab'ekiika mu UNA. Nakugamba nti nze ngenda kufunira invitation biki okitegera. Kati tulina bwe tuweereza Kasuku invitation. Kati waliwo omufere agyokyamu n'agitunda ate. Naalo ne bakyusa amannya. Naye kati ekyo twakisalidde amagezi kuliko backboard. Original tuweerezaako ku embassy. Kati ozunga ne fake eyo nga original yayo bagenda okera mu system nga tebakulabamu nga teriiyo. So kati ani secretary general agenda otukolako ffe mukyalo oyo no yabadde akumbuuza by the way ne mugamba nja kuwa enamba ye bamita Chantal Mbabasi akwagala nnyo ate akufolowingira yaŋŋambye bw'olaba Kasuku mugambe Chantal hi it's your guy ne president mubuuze ko Lambert naye mukwano gwange ne treasurer ate we mulabire ddala treasurer yani Nsereko Henry seba abayuna mbabuuzizaako nnyo last year abantu bamba sendi yaŋŋamba abantu nga babuuza Kasuku aliwa nti kasabala basendi nga balowooza naawe ogoberera sendi yaŋŋa Kasuku nalya ebintu nenywa ebintu mu mannyago tosobola kikkiriza naye ate eno egenda okusinga eri Washington kubanga nti eri yali ku pressure nyingi nga tuli mu byabufuzi kati mungenda kuba mwetagenda genda kuba abakulembeze abalonde Washington DC yes gundi White House gye ngenda kujja Washington DC naye omusajja wange Jimmy Kato ali awo Washington DC ekitegeeza bwe najja nja sula wa Jimmy otulo ntuteekaawo antwale mu biduuka ngulire essaati mpale ngende amazeyo bangazi mwaka tojja sula wuwe alright yaŋŋamba ayina ewuwe ku mwaka oba yannimba Jimmy Sebo njagala ebifaananyi ng'oli mu nnyumba yo ate nga bewe recording ati kati Sebo nnyingidde obuliri abantu abamu balina chance aye yagenda kusoma bw'aba yagenda kusoma ayina yagenda kusoma so Jimmy Kato, big up on yourself. Obulamu bugamba butya. Tulina bannaffe aba Disney Junior School bakutegeeza nti gwe ayagala okutwala omwana ku ssomero eddungi world class curriculum eri world class bagenda ku Disney Junior School awo enateete ojja kubanga ate omwana wo osobola okumugyamu ekiramu. Bannaffe aba Fik Fameka bagamba nti tuli live in concert 26 January tugenda kubeera awo ku Cricket Oval emitwalo gyo ebiri gyokka ekintu ng'osobola okubeera ng'ate okikuba left right center so mujje tunyumirwe omuziki olunaku olwo. Bannaffe aba tap send bagamba nti oli America oli UK oli Canada
oyagala weereza ssente across the world beera nga downloading a tap send app ate ekintu kisobole okubeera nga kikutambulira gyenkozesa tap nungi ina rate nungi esinga endala ya so era mbeetaaga bwebafuna aba tap mbayina basponsa bange wano gyenkozesa nze vice president nkozesa tap so beera nga weefunira tap send to send and receive money from different ate tebalina limit nti sente oziweereza nezigenderawo ne bwe ziba nyingi zisya zituukirawo nkimanyi okay tugenda kusooka tuwummulemu bwe tukomawo we are going to be talking media and art musajja ono yaliko mu mawulire wano n'akola erinnya lye ate yaliko ne mu katemba n'akolerayo erinnya lye okyamulimu mizanya togiwulira mu US pozi muzanya ye banne omusajja oli saava kaliimu ekyali sebo alina bandi nene batugamba mbu akubira ku luguudo be bano abateekawo kali akakopo wali n'azina ne musuulamu nedda ekyo si kituufu ebintu ebiriyo Kasuku anti kyebyensonga wakindi naawe obeere ngaomusajja ategeka gundi alina bandi namba by the way gundi yennungi nnyo sekali kyo gundi ozimanyi ng'omenganda naki azikolera ddala eyo California Hollywood bazungu ne bajja ne balaba enjawulo ekitala saava yakikuba kati yakikuba bwenzijansuza ne bwengende California nsulawo naye kati nakubuuza gwombuulira gwe neesiga abasinga bonna bw'ogendewaabo ogendewa Wikiribu osulawuwe ogendewa Sekamate osulawuwe ogendewa Katongole osulawuwe Katongole yafuna ewuwe Katongole ng'ekintu ate ekikubye ennyo mu space ekitegeeza waliwo abantu abagenda ne batuukira mu bantu abakyamu kati kankule obw'otuukira mu muntu omukyamu era earning up nga tolina kyeweekoledde kati waliwo abantu abatuuka lwokuba yava eno bamuweza t-shirt ne siniika okitegeera n'atuuka eyo omukazi n'amwefunza bwati toyinza kwekolera kantu konna ate mbadde manyi bw'ogenda eri nga bakuwasizza oba kukaseerezi anti takukkiriza kufuluma kubanga ye yagenda n'akola n'akomawo n'akomawo ekirevu n'akusala enjala noddamu mu buliri ekitegeeza kati kapale kyaliko anti oyo wa muzungu si wa mufirika omufirika bwakwefuga akwefuga abazungu tebafuga nnyo bafuga kati olw'okuba kalicha yaffe nze nganze sisobola muzungu nze byannema oliriddawa buli dakika 3 tindi wano sibisobola okunnyonnyola nti ngenze wano ngenze kufuka ngenze kukola kino ngenze kukola sibisobola kati ate omuzungu byayagala where you been yes antwala akapale ku live omukazi bayogera my husband told me he has sugar so can you tell bamugamba atunnyonnyole kapale namwokyawa okisi buli omukazi wagezako tugamba so he said please tell them kisi nezifuuka kisi neŋŋamba bannaani naye nze nali mu adda amagezi asooka ave ku social media kapale era ndooza yakikola ennaku ze ebiba birungi abantu abasinga ekyo kintu bakyogera nnyo kankigambe bannayuganda nga mwakajja mu nsi mwe tuli nti immigration yatabuka ne social media bintu byonna byokolera ku social media bisobola okubackfiringa ne bikomawo ng'ogenze ku interview ng'ogenze ku interview kati abantu kino ate onyambye ennyo ne kankinyonnyola abantu people buli muntu yamanye engeri gyafunamu empapula abamu agenda n'asaayo olugero n'afuna asayira abamu n'afuna omuntu weng'oyo kitegeera n'awasa kati ate abamu agenda n'akikola n'afuna omuntu we n'awasa ate nga naye n'akola ki akyalina omuntu we kitegeera mweyo process ali mufumbo bweri ate atimba ki oweno birthday happy birthday baby ekitegeera iyo immigration ebeeraba kati immigration ekitegeera zibeera nnyo ku social media kuba abantu anti era abantu bafiiridwa empapula lwa social media
Yes. Akujjirayo nagamba ennaku z'omwezi wetu wali ocelebratinga birthday ya girlfriend wa mukazi wo. Ate ogambye olina n'ono waffe wano. Kitegeeza oli mulimba. Yes. Kati abantu balina okuva ku social media. Bw'oba olina weeyiya okyeyiya bweyiya. Kati olaba ebyo byeyayogeranga wadde yabyogeranga mu Luganda. Abasajja balina batranslator ate nga Bannayuganda. Ti ono yali ayagamba kiwana. Yali yewana nti avudde eri awafunye mukazi agenda kufuna empapula mu myaka 2 akomewo. Ako kaba kakulidde ekitegeera. So okwewala ebyo, avoid social media. Bw'okola ekintu ky'oba ofunye omuntu wo kati nga bwe yafuna sooka oleke kiggwe osobole okikuba odde ku social media. Kasita omala otereera. Yes, odde ku social media. Nze kino nkikugamba ate weebale nnyo. Immigration abantu bafiiriddwa ebipapula lwa social media. Yes. Kawalya Nti bagenda ne bajja eno katugeze. Bw'ofuna green card tekitegeeza nti obayiseeko. Nti immigration ogimaze. Green card bayinza ogikusalira mu maaso bw'oti ng'oddayo. Okubeera safe olina akabbulu akatawo. Kubanga ko kasalamu ng'oli mutujju mpozi. Nga bakubaze mu baki mu batujju. Ako bako bakasazaamu. N'ebino ebirala byonna. Akabbulu akawano oba akeeri? Akawano ogagazi. Ani naffe tuli babbulu. Akawano kagaza. Kala akadda akabbulu. Ffe tuli balayiti bbulu. Kati bw'oyogera nti akabbulu. Omwana ajja kwewaana nina. Agambe nina akabbulu kange mu Amerika tebasobola kajjawo. Kati ako akatabo kabbulu. Ne bw'ozza omusango. Ne bw'okola kibakusiba nga citizen. Kujjako ebyo byokka ebyo ebisobola kusazaamu citizenship yo nti bw'oyingiramu ebyo ebyobutujju. Naye green card kino nkibagamba bagikusaliramu ku airport ng'ola. Toba safe. Era tofuna green card n'ogamba kati nkimaze njije Uganda ogire ukole ebintu byo. Oba ogenze eddugwa. Anti olina interview ya citizenship. Sajja ajjayo ano Uganda wali ekitegeeza. Kati ntegedde wakisendi yagambanga nnyo case va ku social media. Bwekiri. Naye Bannayuganda abamu bambi tebafuna kibagamba ekitegeeza. Naye nfunye omukisa naye nkibategeeza. So baddayo omanyizi anyway. Ndowooza ebintu mbadde nina bwembiraba ebulala kati nga ŋŋamba kasuku waabwe ngenze mu Amerika ku bantu bonna abali Amerika ate nze baba banjagaza ki ne bwe nebeerera ku social media kumbe balina system yaabwe. Ekitegeeza bw'otuuka era olina okusooka n'okkakkana muko osooka otereeza embeera yo. Obulamu tebusobola kugenda nga bw'obadde bw'oti era osooka bukaka naye bwo bwennyini bukukkakkanya n'obulamu akaseera. Kale ate bw'ogenda ng'obadde sereebu abantu abasinga bakankulage kasuku oze oyaga kwekuumira kasuku live naye oli mu ntebe zange oba okola n'enkomawo okukola n'okomawo okuva ku mulimu enduggula abanaye mubeere bulungi banaye tunaddingana mubeere bulungi mweba obanga obannyonnyola nti nannyini nti bazze oba abaana bakomyewo awo ekitegeera. So okutuuka ne weesetinga bulungi embeera n'okola ki n'otandika awo ebibyo. Naye omuntu asobola okukola YouTube ng'ali eyo ogikola tefabia tagiina naye era teyagitandise nga yakatuuka. Esooka ne yeesetinga bulungi afunye amaka ge bikimu teri amukola ki. Abantu baffe oluusi ayinza okuba akusuza naye ate n'afunamu akasajja ku mutima. Ebyo baŋŋamba bingi nnyo. Agenda olwa speedi kwoddukira nga bw'osula ewuwe n'agamba tekisoboka. So kati ate abamu oyinza okuba oli waka wa muntu watuukidde alina abaana okitegeera kati n'atakusobozesa oba kukola kuzuula kyakututte olw'okuba alaba ogenda muyambangako ku baana awaka okuba babysittinga
nakukuumira buli kimu ng'akulaga kizibu Kasuku ekyo kizibu tokitawaanirako soka olinde obulamu ojja kutereera ogenda okulaba okwongodde omwaka olera bwana gumu 2-3 ulya kyenkugamba nti bw'otuukidde we wazibu yes mbeera bwetyo tugenda kusooka producer otuweeyo akalango kamu briefly then when we return Muvawala atubuulire kusimba avaako atya bakayimbira agirekawo atya okutuusa gye tuneeyongera eyo ne gye tunaamalira. He has a few bones to pick here and there. We shall let him pick them and then we call it a day to vow. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Mukulu Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. So welcome back from that short break. Of course, tulina abantu abatuteekamu ssente gye mweyongera otulaba nabo ne beeyongera olaba ebintu byabwe nga impact kweri ne batuwa ssente. Saakalango bw'oba okalabye tokabuuka kalabe kaggweeyo. Aye tulyoke tugende ku kintu ekirala. On top of that owagire. Yeah. Muvawala, over one how many years ago? About 2006. Ng'akalulu kawedde? Actually ke kantwala. Nali munyiivu nnyo. Wali wa Besigye? Nnyo. Campaign manager. By the way, omusajja oyo ne okubeerawo kwange mu USA akiinamu omukono. Akiinamu waliwo embeera we yali egaanye nga ndaba nnyinza okuba kweddako. Ne mukubira yali mu kampeyini ey'esoluti nga looya ŋŋambye funa Uncle Besigye akuweeze ebbaluwa kati essaawa eno ngenda okumukuweereza message naŋŋamba ndi soloti teri intaneti naye kanfube waliwo hoteri eri okumpi we natiira omusajja oyo Besigye. Era I salute you kano ne bagikutayipingira n'agiweereza lawyer. The rest became history. Because bw'obanga ogenda ku citizenship wabaawo ebintu ebipopinga ne bagamba kino wagamba wakyaliwo ekinewo ekiti ono aliriddawa nga teyakuweereza gundi nga ngenda nkya ku interview eya citizenship efuna akatabo era nangagamba Besigye waba asobola agikukolere kati ogende okutuuka yetuuse kinakola era ne benakimunyoya kampe eno ngenda wali hoteli awali internet. Ekitegeeza Besigye yali akumanyi ate nga bwajjeeyo yesinga ffe tubeera naye na wano nze nalinga campaign manager mu media. Kati akalulu ka 2006 nali waka olwamala okulonda neŋŋamba kambeere waka balangirire nga nkola ki nga ndi waka oli shuwa omusajja waffe akalidde naye akakalulu kaali kattabbu kati kaali kattabbu. Enda okulaba ebintu bikyuka si lwerwa nti ente z'omulwere gundi mulwera baagira abantu 24,000 abaalonda ekekakalu awo omulwera awo awali enyumba omukaaga wavaawo obululu 20,000 nga bonna balonze inkambi nti eŋŋamba nga visa yange eriwa kitegeera already yalimu mugundi naye nali ŋŋambya tendagawa nga tugenda kukwata buyinza naye abantu abalinza obuyinza nga bangi buli kalulu nemu 21 nali nkomyewo nze nali kundi supervisor Butambala yonna omukulu ssebo yabumba
supervising akaluka ebutamba era ng'oli ku shuwa ate nali nzira era nali ngira gamba bagundi timu ebintu mu bintere ku container binsange nsange olwo oyingidde state house ofunye wootuula Muvawala ambassador ate nali jeweri ambassador wa America so kati frustration yekujja wano ate njija wano olwokuba nali nakavaayo ewesi nankomyewo kati neŋŋamba naye endakusi banagaana osigalayo neŋakansi okendaba embeera bwero kati akalwe kekansiŋŋana okunnyongeramu amaanyi mugamba manyi embeera eno tuyinza ogibeeramu paka sooka weetegula ate n'embeera gye twalimu kubanga twali tukubye nnyo ekitegeera neŋŋamba waayi kansi neetegula abasajja eŋŋenda naye nga mukama nannyambirayo naye nga twali tukoledde emyaka 8 kusimba wakolanga morning show binsanga wano yes binsanga wano ogiwulirizaako ennaku zino nagiwulirizaako I remember mukama wange nkyamuyita mukama wange agasekalala namukubirako naŋŋamba wulirizaako ku puroguramu eyo ekyakonyemera naye bambi yali enyumira kwaliko abaana abo bakidomo bambi ng'owulira mulungi naye kyenjagala okugamba nti midiya y'ennaku zino ate ekyukamu n'eyaffe nti twalina creativity mungi mu radio etaliwo kati nti essaawa eno abantu bagendera ku kintu kimu nti kyosanze ku supa kyosanga ku CBS kasuku bamukwatidde mu loogi zonna nezikuba kasuku twamusanze mu loogi so nga ate luli ffe twalina content nga bw'owulira jjoko kusimba yaabwe naye baba binsangano eyo yali y'amaanyi yali mu mukyala neighbor yes nebeera mu Lumbuye yes sima Lumbuye Benon yono Lumbuye ali ebweru gwe baali bagamba nedda kati Lumbuye akale no Lumbuye nze namujjayo bwe tukola bakayimbira bakayimbira the Pride Images bwempita abaana Lumbuye mweyajjira era mpita director Lumbuye nali eyo ettaki nze ne bw'omubuuza yajjira mu baana abaagala okuzannya kuba baŋŋamba yaliko mu bakayimbira ate even at one time ayina lwe yali ayingira Sendi naye be yagira n'agamba Sendi nkuleserwa kuba Kibuuka director wange simaa biki abo nze kati nga bwe kayimbira bwegenda e London abaana ne basigalayo I think ndooza Senkubuge yakikolera abaana nga bannange mutukoledde ebbanga ayagala okusigala sigala wano weeyitegera badda babiri ye ne Kibuuka kati ffe twali tulina Pride Images yalimu nze Empinga Bakindamaani Aisha Chomu Leila Kalanzi kati bwe baakomawo nga ffe replacement ya Gondi yabali abaali bagenzi ne tufiitingamu bulungi eyo ne Luyombya mwajjira omwo Luyombya yalimu naye mu baagenda UK teyagenda Luyombya yalimu mweri origino ali mu myaka emeka yalimu mu origino nga kito kuba namulaba mu kigenyaagenya nendaba mu ne Katongole nakulaba Katongole teyalimu yali Mayende yali Katongole Katongole teyalimu Katongole yajjira mu Pride Images nze namuleeta Katongole teyalimu mu kigenyaagenya twalimu nze Abakyomu Palidanda House ono musajja afaani wa comedy wano ku National Theatre ani Luswata Luswata nono mulala Bujingo munne ono mulala Zizinga yaliyo naye bakayimbira gugwa Kigenya mu Kigenya Kenya nera yaliyo mukayimbira yaliko yo mu Kigenya so for you feel media today is not tebalina creative yonna kubanga
tebayiya ate ndooza kivudde kubakulira media nti tebataddeemu ssente kusigaza abakozi balungi okitegeera nti bafuna nnyo abantu abatayidde kati ate twafunye omulembe gwa TikTok oli bw'alaba omwana nga wakabi ku TikTok ng'alowooza ajja asobola n'okukola ku mpewo ng'amuwa omulimu ku radio nti tosobola kubeera nga oninga radio ng'ennene mu ggwanga n'okkiriza omwana nga Patrick Omujuuka n'akuvaako. Ffe mu nsi mwe tuli abasajja bamaintaininze abakozi nga Barale King bavudde ku zi TV nga bakadde myaka 9 Anderson Cooper bw'abeyimirira wali omanya seneneze okitegeera tebasobola kukyusa kumukkiriza wadde ne bwaga nti contract yange ekomewo baga katugidaboling. Nalaba oli omukazi Christian Amanpour nga balaga abadde ku CNN emyaka obaana kubanga balina ekintu kye bamulabamu okitegeera ate kati ekintu kyawano era nze gwe nkikwebaza okuvaayo nti Kasuku Live media za wano lwaki zimanyira abakozi kuwawa binyanya n'ezikookolima nti bwe bakugoba nga gundi agituulamu ng'agikola naye kati bagobe Kasuku ate wajjewo akola Kasuku Live bajja mugasewo twagala Kasuku atya balina okumaintaininga era nze abaana mbakubiriza bw'ogenda kwe mugambe njagala linnya lyange Muvawala Live bwenvaawo ngenda ne Muvawala Live yes kati oleete omulala akole Muvawala Live tulabe naye olw'okuba ebinyanya kyoluyimba lwo badeeta omulala n'atuula mu luyimba n'alukola naye singa lwali Flavia Live ng'ajja naye yeeyita Flavia mbulirayo show zonna ennene mu bazungu nga bazituumye erinnya binyanya ebyo era olaba Steve Harvey bw'avaako agenda ne Steve Harvey we brand ye Larry King Live Anderson Cooper Oprah Ellen DeGeneres tebajja n'ebyo mbu spotlight kubanga omuntu yenna ajja kutuula sport ate nga ye azimba kiki kino wano so kati media etumanyidde kumanyira naye kati tasobola kati Kasuku Live oba omanyiira omusuubinga n'omusuubinga gwe Kasuku mujje erinnya lyange ku mpewo okitegeera kati awo bamanyirira abantu bakujja eno ne bakuzza eno ne bakuzza eri ne bakuzza eri nti tebasobola kumaintaininga abakozi okitegeera nti babeereko nti omuntu oyo twatandika naye yeyatuka ati Kasuku obeera ku radio oba radio yonna nga programu yo yeyimirizaawo radio okimanyi ekyo nga sponsorship z'ofuna zisasula ate abakozi abalala tugeze nti omukozi ayinza okuba ng'akola show oba evening show oba gundi ng'ereeta obukadde omwezi tebasobola kukwatako miliyoni 10 ne baziwa presenta n'obeera comfortable bo ne bali 3 10M bagamba kubanga bw'obeerawo basponsa bajja kweyongera kati abo bakama baffe tebakibala bo balaba gwe nga bakuyamba obuyambi ate abamu oluusi brandi bwegejje nnyo ate ne bagitya bakutya nnyo nti kakati Kasuku tetusobola mu maintaininga singa Mukama atuyamba n'agenda oba n'akolayo ensobi emu netumususpendinga ate newana e Kampala baagala bakuswazeswaze nga bakugoba nobagamba bakole ebibaluwa babiteeke ku social media oyo ketumulabira ku gundi yaffe biki n'ebisigadde man media kati eri mu kumaviivi naye media egenda naddala radio womanyira nti radio tekyali aziwulira buli presenter kati akola video ate ng'ali mu radio kitegeeza ki audio visual tekyali awulira audio buli muntu ayaga kulaba ku mulembe tuli kugwa kulaba ani TV oba zino screen zikuwa audio ne video kati ekyate ekyokuwulira obuwulizi kiba tekikyakola wotambula mu Kampala olaba edduuka eritikkula radio
nedda kati batikula speaker ne bakulaga tukuliko FM naye nga terina kyeraga nosakinga sigino nga tekuli ne zigaana. So radio ate kati tulina iPod and podcast ate yegenda kumenyerawo ddala radio kuba yebeera setting ya radio naye ngaekuwa ekifaananyi ne audio. But then okay, kati to breaking it down media, what about theatre eri ku mavivi wano? Theatre eri ku mavivi naye ndowooza ba artist be bagifuula okubeera ku mavivi nti bakitwala for granted tebaawa bakasitoma baabwe service ate ne batakyuka n'omulembe artist basigalayo mu mulembe guli ate ng'abalabi bakoze eki bo bakyuse n'omulembe nga tokyasobola kumaintaininga mulabi mu Bati Valley ng'etonya ng'aveewo ng'empale akasumaali kagikutte okitegeera ng'ate ava kuki ku Akashiya Mall abadde awo banywamu alaba gwate ng'otegesa omuzannyo muki. So twalibadde twasettinga naffe system nti ati waffe n'avaayo eri mu bintu ebitonya n'ajja eno waggulu nti National Theatre singa eri bwe twagiraba mu Christopher Mukiibi tewali kakyuseeko okitegeera. Bati Valley olaba Mwami Katende yalinga amaintainz olw'okuba nga ateeka mu life n'abaana balina zi six pack omuwala ava Makerere tajja kugenda kulaba bakayimbira okitegeera kubanga ayagala abaana abavubuka abasitula omuwala obuyimba obwakabi okitegeera kati baartisiti baffe baagaana okuvaayo eri nti n'emizannyo ne bagisigaza nga nti gundi yazannya nga student baddamu ne bagiraga era nga student asoma make kyokka ng'alina olubuto ettogero bweri okitegeera ng'alina kuba lekikyala oba sikaali okitegeera nti Dr. Boss ajja kampasa naye ng'olubuto okitegeera yalibadde dimansi okitegeera. So kati theatre tugisse bwe tutyo nti twalibadde mutuuke teringa firimu wa firimu osobola okusigala ku stage n'okola ki kati baali badde bakyusa system emizannyo egyo ne bagitendekamu abavubuka nga bwe kyali ate ne bagijjamu eyo level ey'ebiwempe ku stage obukunamye bwe buti nti ati yavaayo eyo n'alinnya ate ffe abamuzannya ne tusigalayo wansi twali badde naffe tuvaayo n'omulembe ate ndowooza ne gavumenti teyayagala nnyo oba teyateekamu nnyo maanyi mu ati kubanga Kasuku kino nkyogera bulijjo nti omuntu bw'omanya nti otunda busimu ng'amaduuka olaba edduuka lisigadde erimu mu Kampala omanya there is a problem obusimu bulaga abantu tebakyabula tosanyuka nti kati nze kanza aliwo nzaatuma manya esimu tezikyatambula kubanga twalina theatre buli town ng'erina theatre. Entebbe wali weeyina ina Entebbe cinema hall Kibuye nga tulina Bwayise wali buli town ng'erina theatre yaayo kati buli ewali theatre mall kitegeeza ki nti bwe twatundiranga bizinensi zaffe bazitta zokka ne tugenda okulaba nga buli asaanawo ati yekka kubanga bazizimbanga ezo kwagazisa baana ba ku kitundu tulina theatre kati ati n'alinnya nti Bwayise balina theatre yaabwe Bweyogere balina eyaabwe nga zonna nno zibeera bizi Kibuye nga zonna zibeera bizi meka tetusigazaawo theatre nga 3 ziyinza okuba Bati Valley, La Bonita ne National Theatre. Yes. Okende Masaka wali Mwami Cinema Hall waliwo ebiduuka byangoye okitegeera because nti ati baakirabanga ati waffe takyuse. So government teyinvestinze mu art naffe abamwagala infrastructure bo webali ati tafanga people they still love art era bakyayagala okujja mu theatre naye infrastructure kati enfu naffe abazannya tuganya otambula ne times ne content gwe tubawa eyali omuvubuka akwana omuwala
mu 1998 olina 6 pack kati ogezza olubuto olukuliho yima ate era gwokyakwata omuwala eyandibadde edi master tebakyagala kulaba ebyo ate n'obudde baateekangamu bungi nti Afritalent John Sega abe mukibi baategekanga omuzannyo myezi 6 kati n'abazannyi baafuna amalala omuyita mu rehearsal lulinga ssebo bakugamba nti wiiki namba bali awo bebi ngoma zivuga emmere babaweeraawo kati abaye omwana olufuluma ku stage emirundi ebiri amalala nga gamutanga takyadda kasita awulira ku nduulu enduulu so naye nga ati waali kati ne stage ezi era nze John Sega amuwa ekitiibwa buli muzannyo gwakola olaba nga guliko ki nga stage ye nnungi ataddemu obwongo kyokka nga ate takyali mu ssente naye olaba bambi nga agamba ne bw'anaafuna abantu bana bajja kunyumizaako abalala nti quality yeeyo ye John akyawa abantu quality ennungi tabula ye bakyajja mu mizannyo nti era bw'owulira mu muzannyo gwa John Sega wasuubira stage ennungi suubira costume ennungi n'abazannyi abajja mu myaka gya roolo ekitegeeza Zubeda yali mutuufu be yagaa nti waliwo abasajja abakadde abalemedde ku stage tebakkiriza baana bato kujja bo badirectinge bano abaana bazannye nab'ensi bamanye wakakati olina okumanya audience yaffe eyinza okuba tekyasobola fenga fe abazannya aluli eyinza okuba tekyasobola kujja kutuula mu theatre baafumbirwa alina abaana bangi kati audience y'abana abaana yeeriwo ya TikTok yeriwo bateeke ku stage go directing obawe quality yensonga wamma waki bano abaana TikTok bakola shows nga tenyuma theatre ne zijjula ne bagoba n'oggoba ate tebalina content baddira content wa TikTok tanyumira mu theatre okimanyi tanyumira mu theatre ne bamuleeta abantu ne bayiika nga bo kye baagala okulaba kati kitegeeza ati akyali mu ssente olaba bajja ku ebyo ebya TikTok bwe tubazza mu mbeera eri ebawa quality ennungi ebateeka mu theatre ennungi bajja kudda mu theatre the structures need to improve abazannyi abapya abaleete babawa omukisa badirecting a good plays with fresher talent ne government will ebeerewo awo kijja kukola abantu bakome mu theatre zaffe kati golooza ki ekiri ne ogenda mu movie nga mulimu babiri kitegeeza abantu bali awo tebalina we balaga nga tuwunzika gw'omu ku bantu abakozeeko ne Senkubuge ebinsanga wano wakolako naye mu bakayimbira he has been a point of discussion. By the way, he made me. He made me. Senkubuge made you. A young ndi because of that man. Yes. Era mu respecting nnyo mu bantu muyitana taata. Yes. Tewali kyenkola, tewali program gyenkola ne simmention. So this backlash gyali mu kufuna, is it justified? I think ndowooza yakyereetera okuba nti ekintu ekyo kyapeninga ku bulamu bwe. Naffe tukiraba eno ne tugamba kati mbeera ntya proud ngamba nti ya making ng'ate kanjugera ekintu kino nti ndabye program za Senkubuge ne mwana muwala full figure ye yatuuka gy'alaga n'okubeera awo is a plus to her. Era simu blaminga alwanye apambanye okuyitamu okutuuka awo watu mu bantu bonna ne bwoba ogaba awaadi ogamba muntu ki apambanye from zero to the top oba ayogedde ki me I don't care naye ayiseewo bwe babaga nti tudduke ewandege oba tolinnya ebooda bw'olinnya ka booda ne batakulaba ayiso naye otuuse ki ewandege ya mutayima okitegera kati ne full figure alwanye ayise gy'ayise mu butasoma bwe mu bintu bye byonna n'atuuka ku top era ekyo kye kimusasuza era ali proud okwogera byayagala naye talina byogera ku mukama waffe
nze ndabanga mu program abeeramu attackinga okumuzza wansi. Ndabye program eziwera naye nga sirabye sold, nzirabira ku TikTok era nalabye beewaana nti kasita mutulaba, nzife tetulaba sold, tulaba TikTok, butusanga mu TikTok bwe basalamu. So era tubeerawo nogaa nti kasita mugiraba gundi bye mutayagala lwaki mubiraba bitusange mu TikTok. So Mwami Senkubuge, I heard is the managing director wa sold MD bwe kiri bwe mpulira oba linnya bunnya owaayi mpulira buwulizi kati bw'aba mukama wange mukadde wange Mwami Senkubuge siasa bw'obanga gwe MD wa sold nkwegayirira siragira nkwegayirira dda mu office ya MD. Buli lwojja ku mpewo ekyemuddi oba okiyiyeemu amazzi oba okijabuludde n'abaana bennyini bakulabanga gwe w'omulugube emuddi lwaki awo tandekaawo nze nenkolawo. Yes. Kati ekikuleetera abantu bano okugamba nti Senkubuge tosaanidde kukola nani na full figure. Naye nga lwaki Senkubuge abantu baga nti tasaanidde kukola na full figure? Engeri gye bamulabira n'ebimudibwamu mubeera nga baga nti full figure wa wansi nnyo ku Senkubuge. No, si bwe tugamba naye era bw'omugeraganya ne siyaasa tebakwatagana. Kati ekya full figure okubeera ng'akola ne siyaasa nze sikinaako mutawaana naye ekyokuvoola kyendiko omutawaana. Okuvoola batya? Nze ndabye nnyo program ku TikTok ng'oba Senkubuge alina kyayogera naga gwe sirika. Yes. Oba Senkubuge alina lindako mmaleyo sirika. I worked with Senkubuge. Me, Dausi, trying a winning combination. Me, Dausi and Senkubuge. Senkubuge asoma eggulire naye n'alisoma ne tuli yogerako n'enzingawo Senkubajjoko ne tugenda mu Bulange. That's we twakolanga. That's why tuyita winning combination. Essaawa eno ffe okujjako ng'ebyo babyongeramu boogeza ba TikTok n'ebyendaba ku TikTok. Mukama wange nkusaba program giwo omwana byebiri byetwogedde ati nti obe baartist baalemera mu character ze baalimu mu kinaana ze bakyalimu mpaka kati. So ate audience okubeera mu program eyo ku myaka gino ng'oli MD nkiraba bulala MD wa soul. Waliwo yali annyumiza nti Simba nga yakatandika Alex Mukulu yali ku mpewo abakuba amasimu awulira beebuyikwe. Nze nkimanyi ekyamujjako. Alex Mukulu yali ku peak n'ata amasimu. Hello, radio Simba, hello. Nze gondi kanaalo weewawa eweekalule. Obadde ogamba ki? Mbadde njala kutumira gondi oweebuyikwe. Akola mulimu ki? Alaawo avuga boda. Okay, kale. Omulala, hello radio Simba. Nze gondi oweebamunaanika. Okola ki? Tunda wano gundi chapati. Aleeta omulala. Nze musika chapati kaleero. Nasooka n'asirika n'agamba bamulwana bo baliwa. Bakirumira. Banaakuba ddi. Okitegeera? Ntuuse okubeera nga bano be bampuliriza. Bamusika chapati. N'asuulawo omulimu ku mpewo. Kubadda walugezigezi bw'atyo. Nnyo tanyigirwa mu ttooke. Nzi by the way yansanga ku Pride twali tuzannya omuzannyo before Simba kati natanga. Ndoza yali agulabye kati manye edda nga bw'ozannya oyanguwa mangu ojje eno bakulabeko mubise ku stage oba osesezza abantu oyanguwa mangu oyambale osange ku balabi. Okitegeera bakwebazeeko tukifiiringa kati musanga ku madaala vuka jange gwani tinze Bukenya kyazi osobola okusesa omuntu nga takulaba kusesa omuntu nga tandaba tye nanga kireke ezaagala n'omusirusiru agenda kummenya bumenyi yakubuuza ekibuuzo omulundi gumu wali okyakirowooza akola kakireke
ng'alaba kinzitoolera ebitegeeza bino bye tumulaba ku gonde ku zino bazita batya bino ebyabukedde ate bitandise kati yolesa ekitone tebitandise vaawo sikulaba e Kampala tebitandise kati fe twabeeranga na Alex Mukulu mu meeting za Simba n'avaamu n'atambula n'agenda ng'oba nagamba gundi gwe tondabikidde bulungi oyambadde ki ekyo ndaba engatto yo n'agenda Alex ye muntu okola ekirungi ng'alaba kirungi naye nga tayagala kukumeza biwawaati n'akalubawo lumu lwe yanzikiriza era njogera nakati andaba ate akulaba nnyo we nakola emiswaswangu nenjiteeka mu National Theatre yajja backstage naŋŋamba kasajja obwongo wabugyewa ntuula ntya mataala ng'ejjudde ekyo Alex akijjukira yajja nga wajjudde n'agamba wano waffe n'agenda mu mataala gye yalabira emiswaswangu era jja ku interview n'aga temusobola kunsinisa mannyo bwetyo ngenzi n'agenda kati awo omanya akkiriza akwagadde so Senkubuge naye yali ekumidde mu kitiibwa ekyo Alex omulaba Alex rediyo nyingi ezisobola omwayali oba TV naye Alex ndowooza ye muntu atanyigirwa muto oba yasalawo to jump before yes ye muntu omulala ye muganda wange John Sega mukwano gwange mu respectinga nnyo era naye ye muntu atalya kugamba ateteeka ku level mujja kuŋŋamba nti John kuba abantu bakyogera nnyo mu famire yakulira mu famire engagga siyaasa naye simwabo abava mu fenekansi mugambe bagagga biba keke mutabani atone so naye obulamu bwakuliddemu si bubi Senkubuge ebyo bibasooka okuvuga zipijoti manya zigonzi goofu basajja bawe ogende waba Senkubuge waka ebimotoka ebifu birya kitegeeza famire yalina amamotoka edda okitegeeza bakuliddemu sente okubeera nga osobola okubeera ku mpewo tetuganye oyinza okuba nga olina kyoyisaawo oba kyokola ki naye nze Muvaawala gwa making sikwagala ku mpewo oba olina omulimu omulungi kiringa okuddira Colin Mutambo MD wa Simba n'omuwa mukuliko eyo oba oyagala kutaasa ki oba aga nga bwe yali nga aga tubiisana naye ona kasuku afuluma oyingira MD kola ki ku mpewo eyo program etandika same eyabwe ne Profit si morning show 12 MD ng'okyakeera 10 kujja ku mpewo nga yakeera nga mbisanga wano no alina okwekudda ku levo y'ekitiibwa kye nga siyaasa saawa 3 yingira ofiisi yo eyo program ne bwaba Senkubuge si yagikoze asobola okudirectinga omwana ng'akola nga ye bw'aba yasobola okutumakinga nga tusobola okuzannya n'oku stage yemu naye asobola okumakinga omwana n'akola ne full figure ffe tetuganye full figure bwe muba mwagiseetinga nti programu yammwe bwetyo naye ffe abalabi kitulabikira bubi wali obaddeko awo nga muyina Semaka gwe mutya oba muli mu famire akomawo mwenna nga muwulira mmotoka buli omu n'agenda mu kisenge abaana naye house girl n'ajja n'amutuula ku mubiri muwulira mutya olukomawo benti dadi akomyewo mwena mutya ye n'ajja n'akagiraasi k'amazzi n'amuwa peeke nga mulyawo mulaba n'amuwa peeke oba n'amuvoola nga mulaba kyekiri wakati wa Senkubuge ne full figure kati ayinza kyogamba omuntu n'amugamba nti anti ono tukola naye bwekyo bwe twakiseetinga ffe tetwamanya mwe mulina we mulabira Senkubuge yes mwali badde mutugamba bw'abanga boosi oyo teyegatta naawe sigala wabaawo ekirala okitegeera kubanga singa
basobola puroguramu eyo bagiteekemu omuntu omulala nga Senkubuge waba ayagala nga yagiproducing. So mmwe ekibaluma nti Senkubuge tagwanidde kukola puroguramu eyo olw'ebyogerebwa mu puroguramu eyo. Nkuwa ekyokulabirako Kasuku waliwo ebbaala zotakyasobola kulinnyamu ng'ogiyitamu naye n'ogamba nti kase eyo akitegeera naye ate nga waliwo abantu basangayo bangi naye nga tebali n'ogamba kase oba kale kankuwa ekyosinga okutegeera waliwo olwogi zoyitako nga tokyasobola kukola. Sebo nga logi kije wansangamu. Sikusanga kiga. Ogayi kyesinga otegeera. Sebo wansanga mu logi ki. Ne waliwo atamanyi logi. Nze simanyi logi. Logi bwe buyumba njikunnyonnyole. Bwe buyumba bwe bazimba ng'ofunye omukazi atali weeka n'osulamu naye. Mbotegedde kati. Okay. So waliwo obufu nga waliwo kwotasobola kuyingira nti bwe basanga Kasuku ng'ofuluma n'emmotoka yo n'omuntu agamba naye Kasuku alimba ne bwobanga kale olina kampani esiiga langi ng'ova kusiigayo langi bo tebibakwata bakulabye ofulumawa awo mwako kaloogi. So Mwami Senkubuge tumusaba please program gifunire omuntu omulala n'abaana bennyini ku gundi bayinza okuba tebakikugamba ku salt ne bakiraba ng'omulugube emudi alina omulimu ogumumala nanze n'alibadde wano okitegeera. So tukwagala nnyo siyaasa ate okwogera bino because tukwagala singa abadde mulala nga nnyo n'obudde bwange mwogerako forward because I love Mr. Senkubuge. Feeling bad kulabanga kufiga kimwinaako obuzibu naye ye kiringa Alex atera nnyo ekyogera nti naye ekyo kankireke naye kya Alex atera nnyo ekyogera nti omusirusiru bw'agaggawala oba omusirusiru bw'afuuka oba kabaka alina bwakireeta kiba kizibu nnyo naye nze omwana oyo ye apambanye n'ensi n'atuuka wayagala era awo wennyini okubeera nga ye muwi w'amagezi wa pulezidenti nsuubira pulezidenti yagawona kati eyo gy'olaga kijja kukuba tasobola oyo mukokyali wange ofika ankubira ki kijja kwambala bukanzu viga kyali wange kubadda tupambanye ensi eno akimanyi era simwinaako buzibu nze ndi happy n'ebyakola naye siri happy ng'abyolekeza Senkubuge ndi happy byakola ali okay content we ali okay yamwezimbidde nga ye but I'm not happy so from your explanation near John this is what I get. You people mwina we mulabira Senkubuge. Of course. Abamekinze, he has been like a father to you guys and all those things. So mu feeling anti he shouldn't be at the level he is now. Taina muntu gwa mekinze nti nga alimu singa ya mekinze full figure I have no problem with that. Ekitegeera. Naye kati ffe tukirabanga obanga abamuteeka wansi ate ndowooza kyava ku top kubanga nali naakatuuka incident eyo yagwirawo eya pastor Bujingo. So as a MD wa Solot yavaayo and the whole country neewuliriza bannange omusumba tali bulungi. Yes, sumba teyeetaaga kulaba muntu yenna essasi lyamuyuzizza mutusonyiwe alina okuwummula ennaku eziwera nga talabye muntu ati musumba n'avaayo ng'alinga abikka ku byona
abiwamu amazzi nti ono byayogera temuli magezi. So fe abalabi tugamba omukulu MD ayogedde, tubadde tusuubira omusumba nga MD bw'agambye kuba ebiwundu yabiraba wadde yabirabira ku ssimu naye nga yabiraba nga ggwe okitegera kyali badde agamba nti MD wange ayogedde kaneweemu time ya wiiki emu to respect him okitegera nga siraba bantu bakyogedde but omusajja omukulu amala okutuwa amawulire nti omukulu doke fenna ne tugamba katulinda atereeremu semudde omukulu avuddeyo alabye bano abawadde haaga biki kati yaleetera n'abantu okugamba nti bannaye ebiwundo ate ogaba haaga okitegeera so kati kyekyaleetera I think ndowooza embeera eyo Senkubuge ye yajja ng'ayogera ekituufu ekyamugambiddwa okitegeera oba ekyamulagiddwa kati omusumba ye yakiyiwako amazzi ne kireetera abantu okwataakinga siyaasa okitegeera kubanga singa omusumba teyavaayo twalimanyiza nti Senkubuge byeyagambye kyekyo omukulu akyakooyeemu mumuwemu tayo soka ligolooza nti Senkubuge bamulwanyisa kuva ku ttoomu si kumulwanyisa ndooza nkiyite ntya omanyi waliwo wootuuka nkugereze ng'oba osula wange mu ntebe akanjogere kino nyina mukwano gwange yali yakajja ng'ayina wasula mu basement nga mu basement omwo mulimu londre nkadde nga bwegiteekamu engoye ewoggana naye nga bw'akomawo bw'ati ne yeebaka akafaliso ke wakasawe wali ekimashini ekyo naye ng'amusuza agerayo akateekawo oluba n'ateekamu engoye n'atandika okwoza kyokka ng'asiibye waka ng'oli taliiwo nga kiteyazuuziza nga tannadda naye ng'abeerawo nekiwoggana so ayinza okuba nga tokyalinze takugambye nti sikwagala wano naye ebikolwa ne bikulaga nti takwagala kati nze bwe mba nga mpadde Kasuku okuba managing director bwe musanga kumpe omugamba mami Kasuku nedda. The discussion about Senkubuge is anyway sijja gyongerako kuba bano bakyalibe babadde naye abamentalinza bafudde kye bali so when they speak tetwogera mu bubi era tebatwala bubi ntwogera mu bubi twogera kubanga omukulu tumuwa respect kubanga yatufuula gwe twalabirako nze negomba art because of that man ate nemuyingira nga ngamba ndumundi mukama kyenegomanga mu bulamu bwange nti njagala lumu nzanye ku stage emu ne siyaasa n'okikola nekituukirira travelinga naye mu nsi fetu nga John bwe yagamba nga tuli nga baluganda oba mugenze Sweden musula kuliribwe muno tewali afaayo nze nasulanga lumu kankunyumizeeyo akabundi John oyo lumu nali nfudde kati John alina akenge ke yagula akenge kali kaka nga aunywako kasaanikira wooti ne kakuba olunaku lwonna kati nze saaliwo nkomawo ndaba akacupa John yakakwesi naye nze nenkazuula ngenda okukanywako nga kawooma nenkanywa nenkatuusa mu haali kati John ava gyavudde nze nga ngenda kufa kati ngenda okuliraga bwekaate kaayisi ono mufu yakanywedde nomanya nti buzibye nemuga John bino biki byenywedde nangamba gwogunywedde mwenywesa ogw'omwenge gwa wiki gwa mwezi onyogasaanikira kati nitini booti nze nanywa nentuusa eno nali nfudde omwenge nali ngenda twagenda out ngandeka mu nyumba nga nfa. Kati John ava gyavudde nze nga ngenda kufa kati ngenda okuliraga bwekaate kaayisi ono mufu bwekaate kaayisi nemuga John bino biki byenywedde nangamba gwogunywedde mwenywesa ogw'omwenge gwa mwezi onyogasaanikira kati nze nanywa nentuusa eno nali nfudde omwenge nali ngenda
era n'agenda n'abasesa bonna eyembwa ebbirira nnyo naye yabyemu. So tulina gundi eyo relationship yaffe yaba artist nti twemanyi. Waliwo omuntu wogamba nti ono waliwo kisobola mugamba okitegeera. Waliwo ffe twabeeranga ku mpewo nga Senkubuge waliwo kyosasola muddamu okitegeera. Ate kati tumumanyidde ng'omusumba okitegeera. Kati olaba omusumba ntakwatagana singa ne fulufiga musumba kati kanzire weoyagala okutegeera. Musumba Senkubuge tasobola kutuula mu studio yemu ne fulufiga kubanga fulufiga buli kigambo ekijja akisuulawo nga bw'ayagala okitegeera kubanga ye taliisi musumba okitegeera. So yalibadde naye olw'okuba nti abantu baffe kambabuulire tunaaba tetwejje kati Senkubuge ayinza okulaba nti abantu batulaba nnyo batulankinze nti ffe tusinga nekimulemeza ku mpewo okitegeera. So alina okuwummula asigale mu bwa MD n'abantu abalala abali mu bintu. Waliwo abantu abali ku mpewo for over 20 years. Sigamba nti baziveeko naye ogenda okulaba nga byakola tebikyajja mu myaka gye. Kati nkugereze wabangawo program nga za kivubuka nnyo nga twali mu bya kivubuka ng'okubawo ekigambo kubanga y'emyaka naye n'otuuka kati okyasobola kikola kyogera. So yo eno ensi yo yatabu era ntera nnyo okugamba abantu nti America ne bagikola visa free. Museveni yasooka Entebbe. Mubeere bulungi mweraba.